الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الميامين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Asebo mukwano gwange mukama wange Sheikh Tarika, bamashekhe mwenna, abagenyi ab'ebika ebyenjawulo abali ku mukolo guno ogwa okujaguza amazaalibwa ga Nabi Muhammad. Mwenna bahaji ne bahajjati, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga sinabagenda awo naye ng'ate olwaleero sina bigambo bya ssanyu nnyo wadde ate omukolo gwa ssanyu. Kansooke ntunuulire ku munyinyi y'omwana. Sina kye nsobola kugyogerako okuggyako nga era Nabi Muhammad bwe yali ayingira bw'ati ekibuga Madiina, yali ayina ensolo ye gye yeebagadde. Ne baagala abaali bamukyazizza nti beera naffe wano, jangu obeere wangaale naffe wano, quarters, clans. Ne bagala okusika ensolo ya Nabbi bagiforsinga egende mu kitundu kyabwe. Nabbi yagamba da'uhu ensolo mugireke, innahu ma'mur, eno eri ku biragiro emutalaba. Waliwo ekitambuza ensolo eno, mugireke, eri ku biragiro. N'etambula paka lwe yafukamira. We yafukamira Nabbi teyayongerako n'avaako. Era awo wennyini we yafukamira we wasimiddwa Kabuli ya Nabi Muhammad. Mumugireke kuba eri ku biragiro. Ono mumuleke, ali ku biragiro. Oba mubiraba oba temubiraba, kubanga ekyali kitwala ensolo ya Nabbi teryali akiraba. Naye okwo kwe yasinziira n'agamba abantu b'e Makka nti walawla al-hijra lakuntu mra'a min al-ansar. Bino ebyokusenguka mwe byemumanyi, bino ebyokusenguka byemumanyi nti kati mpanga lya Madiina. Ne bwe kutaali badde kusenguka, nze ndi muntu w'e Madiina. Okusobola okwandibadde otali badde nze muntu w'e Madiina, sagala genda nnyo awo wazito. Ndi muntu w'e Madiina, agamba ab'e Makka nga amaze okuwangula Makka ekisiya, agamba Makka n'okutali badde kusenguka, nze ndi muntu w'e Madiina. Ndowooza temumanyiiko kitaawe aba agira bw'ati gye yafiira era gye yaziikibwa. Nnyina aba agenza okulambulako gye yafiira era gye yaziikibwa. Ye Nabbi alaba ku bijjajja by'abakadde baabwe ye waabwe. Kati gwe akajanja kakutwala mulimbo nga ebijja by'abakitaawo n'ennyoko gye biri. Ekanveeyo. Billahi mina shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsim bihadha albalad. Tewaliiwo ate ensonga eneetaagisa kulayira bunene bwa kibuga kino ekizalibwamu Nabi Muhammad. Wa anta hillun, nawe Nabi Muhammad oli mutuuze, you are a citizen bihadha albalad. Wa walidin, ndayidde n'omuzadde. Wa ma walada, n'ekyo kyazadde. E Makka yazalibwa Nabi Muhammad, Mungu alayira. Wa walidin, ndayidde n'omuzadde. Oyo munene omuzadde. Wa ma walada, n'ekizaaliddwa. Tazadde buzaaze, man ye muntu.
tazadde buzazi muntu man agambe wama n'ekizaaliddwa kinene wale temunnakitegeera. Kale oli n'akubutuka eri n'agamba nti wawalidi otegeyo omuzadde mukafiiri. Mungu alaira wawalidi ndayidde n'omuzadde oli n'akubutuka eri ng'ali ng'omuwendule oba obutamanya bw'oba bukimuzaalidde ate tayagala kwebuuza. Wawalidi ndayidde n'omuzadde eyazaala ono wamawalad nekyo kizaaliddwa. Nolwekyo tuli wano okujjukira aya ezo zonna. Mungu ogamba nti la okusimu nga lwaki ndayira n'okulayira ani atakiraba nti kikulu illa man safiha nafsahu okujjako obwongo gwe bubuze Qur'an bwegamba illa man safiha nafsahu okujjako yesiiwaza waman yarghaba an millati Ibrahim ani oyo ati alabankana ku kkubo n'enzikiriza za Ibulayimu illa man safiha nafsahu. Enzikiriza za Ibulayimu fitira za butonde ate obutonde obusiraamu fitiri bwa butonde. Obutonde bugamba nti gwozaala osanyuka ne gwozadde omusanyukira obwo butonde. Mutegeera? Obutonde bugamba nti gwozadde omusanyukira gwozadde lukusanyusa. Ekyo kya butonde. Era ekyobutonde tebakinoonyako ddaliiru, tebakinoonyako ate bujulizi. Ate leeta obujulizi. Obutonde tebabunoonyako bujulizi. Obutonde bwo bwennyini bujulizi. Bujulizi obwo obukoze eki? Obumala. Era omuntu kati saatandika okunoonya ku kyobutonde nti asatinonyako ddaliiru illa man safiha nafsahu. Oyo aba yenga kwesiriwaza bwesiriwaza kubanga embeera ta Ibrahim ya butonde. Nolwekyo omuntu atandika tumanya ani yamutuma n'atandika okukeketa Nabbi Muhammad n'atandikira ku bazadde be n'atandika okubayita amannya n'atandika n'okubayita obukafiiri. Oli kasita atandika mukaddewo aba ali ku ggwe eri abategeevu aba ali ku ggwe. Ozitowereddwa okutegeera nti nabbi waba tannasomesa waliyo abatuufu wadde abadde tannasomesa naye ng'abatuufu gye bali. Ekyo kye kikuzitoweredde jangu okitubuuze. Nga nabbi tannasomesa e Makka waliyo abantu be bayitanga Hanafiyin, Hanafiyin. Abo erinnya eryo lyayatulwanga ku bantu abakyagoberera obuufu tradition ya Nabbi Ibrahim ne Ismail gye baliko e Makka ey'obuteesinza basanamu. Nga nabbi tannasomesa e Makka waliyo abantu abaali batebeesinza basanamu era babayita bahunafa Hanafiyin. Qur'an we yajja yagamba hanifan musliman, buli muhanafi oli musiraamu wamakana mina mushirikin kubanga bali teyeesinza basanamu. Abo bebakadde bannabbi, bebakadde bani bannabbi baali tebeesinza basanamu nga nabbi tannasomesa. Hanifan musliman wamakana mina mushirikin, buli yali muhanafi e Makka yali musiraamu. Abo bakadde bannabbi bagwa mu ekyo. Kakati obanga obadde tobimanyi yiga ekibi osomesa ate osomesa by'otutegeera. Kasita otandika okujolonga n'okyafuka abakyala bannabbi oba olumba nnabbi yennyini, bakadde bannabbi oba olumba nnabbi yennyini.
yo ofumutuseeyo omutandikidde ddala ku kikolo muba muzadde naye yennyini omulumbye, naye yennyini omukoze ki omulumbye nti ate olunaku lwe yazaalibwamu temuli ati temuli ate tubuulire oba yakikola. Si buli kiri mu Qur'an nti nabbi yakikola. Ensibuko y'ebintu byonna byonna Qur'an kabeera nabbi embeera emusobozesezza okubikola oba temusobozesa eki temusobozesezza kebeera ng'emusobozesezza okubikola oba temusobozesezza byonna Qur'an supreme yeri waggulu. Aya ziziri wasalamun alayhi yawma wulid wa yawma yamut wa yawma yub'athu hayya. Lubeere lukulu olunaku lwe yazaalibwa, wa yawma yamutu lubeere lukulu olunaku lwalifa, wa yawma yub'athu hayya lubeere lukulu olunaku lwalizuukira. Eyo Qur'ani ate supreme nkubuulira Qur'ani etteeka ekkulu ate nga oli kungamba ti ate nabbi yakikola. Bingiko nabbi by'ataakola ng'embeera yali temusobozesezza obanga ebiseera byabyo tebinnatuuka. Mutegeera obanga ekiseera kyabyo binnakola ki tekinnatuuka, kubanga Qur'an eno gy'olaba erina relevance, erina omugaso, tegenda kaddiwa paka engombe lwerivuga. Waliwo n'ebitannategeerekeka nga bijja kutegeerwa bakugu nnyo bannassaayansi. Mutegeera bannassaayansi ebiseera ebyo what kibayita the science of cloning. Science of cloning ekito omuntu oba ekisolo ekirala kyonna ne kiva mu musajja yekka oba ne kiva mu mukazi yekka nga tekivudde mu kikazi na kisajja. Bannassaayansi bakituuseeko bakita cloning. Kale n'obira okweraliikirira oba erinze n'omulala Mungu yagamba inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, twabakola mukazi na musajja, mukazi na musajja. Kati omuntu senga bannassaayansi bakisalawo ne bakola omuntu ne basobozesa omuntu okuva mu musajja yekka basobodde okikola mu mbalaasi ne mu ndiga nga kivudde mu kisajja kyokka oba kikazi kyokka. Naye ate ayegamba nti twabakola kuva mu kikazi na kisajja. Kati omusajja ajja kuyimirira wali agambe nti kati nzikulanye njogeryeko nze nvudde musajja yekka. Ate egamba twabakola kuva mukazi na musajja. Kati ogwo okweraliikirira kubanga Qur'an tonnagibikula gimalayo. Oba obadde obiyitako luli nga tomanyi kyebitegeeza kubanga kino kibadde tekinnajja. Nagenza okulaba aya 2 nga zintegeeza cloning nti waliwo entonda endala. Wanushiakum fima la ta'lamun, tujja nakubajja mu bye mutannaba nakutegeera. Wali bwegamba twabakola bwatu kino naye tujja nakubatandika okubajja mu kye mutannaba kutegeera. Omusajja nga akwesimba kati Qur'an eno erina byesongamu nga tubadde bagayaavu ku byo kubanga obudde bwabyo obitegeera bali tebunnatuuka. Bannassaayansi nga balina gye batomedde be bagamba nti eno aya bulijjo etegeeza kino kye tutuuseeko, naye musiraamu wange oli bulijjo akivunula atya katulabe. Nange ngenda n'enzirayo nendaba bwe bagezaako abaasooka naye nga baali tubawe ekitiibwa naye okuvunula aya kubadde tebunnatuuka. Kwa bannassaayansi Qur'an eno erina relevance, omugaso ogutagenda kutuukawo paka engombe lwerivuga nga buli omu yeetaaga bweganze nti wano yali ategeeza ffe. Eyiyi mu saayansi owawaggulu ennyo owokumwezi owokujjukita waawa kakati gwe ofubutuka eri batali kanonjagalondako bannabbi yakagira. Obusiraamu bugazi nnyo, tebukomali nabbi we yafiira wokka kubanga buva mu Qur'an, ate Qur'an ekyalina ebyama ebitannaba kuvumbulwa. Wano nabbi yagezaako katono nnyo wano n'obwongo bw'abantu ba 7th century, omulongo gw'omusanvu obwongo bwe bwali bukoma
bwe yatambulira awo kuba yasomesa dda n'agamba nti khatubu nnasi ala kadiri okulihim, abantu mubasomese nga mukomaawo ekyo kibasobola okutegeerako kyobawa alakadiri okulihim, bakomyawo basobola okutegeera. Senga yabikkula n'abikkula sayansi paka kunakola enkomerero yalibadde yeyogeza yekka. Muhammad yalibadde yeyogeza yekka, ate si yenkola y'abakuuku n'abayivu okweyogeza wekka ng'oba wadde batasaana kutegeera kuba mugamba ati kibitegeeza naye obwongo bw'abantu tebannaba mutegeera. Kati g'ofuutuka eri era nabbi kiyagira bwanti kyetugira nabbi gwe obwongo bw'omusajja gwe tubetaaga kusomesa ku mulembe gwaffe guno. Musajja gwe obwongo bwo butono, obwongo bw'abasajja abo butono bali mu kutuswaza kubanga bye twogera ku nabbi Muhammad n'abatali basiraamu batuwulira, bali mu kuwulira nga tuyuzayiza nabbi waffe tumuteeka ku ttaka. Nibyo babadde batya okumwogerako ffe tetutya. Ani oyo yesomera mutendeke mubanga nti wansi entukuvu w'e Madiina nezi gyesaba kwogera muyuzayiza nabbi wamwe muteeka ku ttaka. Ekisookera ddala obwongo obutono yinza okubamukozesa olwennyini oba oluzitozito naye ate olubasaana naye nga abantu balemedde okutegeera nabbi Muhammad. Nolwekyo mufunze nnyo eno ensonga y'amazaalibwa ga nabbi, nsonga okusanyuka nga mukwano gwazaaliddwa, nsonga ya butonde, okusanyukira mukwano gwo ensonga yaki era tiyetaaga na bubonero, tiyetaaga na bujulizi. Mutegeera nti tugenda ku birthday ya gundi kitegeeza omwagala, ate okwagala tteeka eri mu Qur'ani ne Sunna. Oyagala otya? Ekyo kyekyatulekerwa. Mutegeera etteeka kwagala nabbi, olina kumwagala otya? Awo sharia yaduta. Ate omuntu bw'akusanga ng'olina engeri gy'olaga okumwagalamu aye n'akusaba ate kati mpa buyino bw'engeri eno gy'omwagaddemu, oyo aba tategeera na byaliko. Oba tutegeera by'oliko, walagirwa kwagala ono, engeri gy'okikolamu baakuta, sharia ekuta. Walagirwa kuyisa bulungi mukadde, tukabisomesa dda. Walagirwa kuyisa bulungi mukadde, omuyisa otya? Sharia neekuta, kisinziira ku busobozi bwo. Kakale ate ototawanya abantu mpa daliiru lwaki mukadde mugulya amafuta. Mpa daliiru kwe kuyisa omukadde obulungi. Kino banta, sharia yanta. Kakali obwongo bwo obutono osaba buyino wa sukaali owa sabbuuni obwewona obwongo butono. Obusiraamu buno ekisinza okutawaanya abasiraamu abagoberera ffe ababasomesa nti ffe ababasomesa ate tufunze nnyo, obwongo bwaffe bufunze nnyo ate mwe mulowooza tumanyi. Obwongo bwaffe bufunda nnyo ekiri ate mwatuwa ekitiibwa nga tumanyi nti obwongo bwaffe bufunda. Tunyirira ne tuteeka ebirevu ne mutuwa ekitiibwa naye ng'obwongo bufunda. Ne tubatawaanya mmwe kubanga muwa omuntu atalina kuweebwa kitiibwa ne mukimuwa. Ekyobutonde tekiyisabwako daliil ate ekirina omusingi
nti yagala nabbi oba oteereddwa gwe weeyiyiza omwagala otya. Ate senga kyali kibi, kankozesa olulimi lwabwe, senga kyali kibi nga twagamba senga kyali kirungi, senga kyali kibi Qur'ani yali kiganye, kubanga Qur'ani yagenda okukka nga bannabbi amazaalibwa gaabwe bagakuza. Nga muntegeera, Qur'ani egenda okukka nga waliwo abantu abagoberera bannabbi nga bakuza amazaalibwa gaabwe, kagabeere ga Kristo mu
ne mufti wa Azhar ono ne bamusingana nti oba silabasi zino ziddemu zitunuulirwe nga kirabika ng'ensomesa nti yevuddeko okulumba abantu bano. Ensomesa ng'erabika nga okuva eno wansi erimu ebizibu. Eyo nno gye byavudde ne twagenda okuwulira nga nabano bituuse. Twagenda okuwulira nga kimukansa etuyise nti abayi baatulagidde mutuwe ebirowoozo ne twanukula ebibuuzo. Nayanukula ebibuuzo. Omusajja neneraleka nti abantu bano nage wayiseewo bino babisobodde. Basobodde okubyanukula bino. N'abako kiyanziramu. Ate kiyanziramu. Naye kati kyafulumye njagala kugendako yo. Ndabe kye baatusaliddewo. Naye nti nga basinziira ku bye twabawa. Ekibuuzo namba 1 kyali bwe kiti. Bw'owulira ekigambo madirasa kikyotegeera. Bw'owulira ekigambo madirasa otegeera ki? Ng'onakutte kalamu ye kati gwe bimugamba. Ekinakutuukako kyonna gwe wabimugamba. Ebyo byonna ensi eri ku bunkenke egamba tuyambe ku bantu bano batereeze ensomesa. Oba tubayambeko batereeze ensomesa. Ekyomukisa omulungi ne batuyita ne batandika okukuba ebibuuzo. Bw'owulira kino otegeera mungi. Gwe wennyini gwe wali bagamba. Kati nende nange nengenda ne mbagamba. Naye njagala omugamba nti munnange waliwo yasobezza okusinga muyiseemu kyange. Waliwo yasobezza kubanga byalimu obukodyo bungi. 6 hours ng'ebimu bikomawo. Ng'ebimu bikomawo. Awo ninaavuya. Nolwekyo ensi yonna eri kutuyambako tusomesa tutya. Ate oluvannyuma lw'okusoma ensi eri mu kwagala kutuyambako twogera tutya mu bantu. Eyagala twogera tutya. Oli najja irimu ogirina naye ate ovuma buvumi. Kale n'ow'ekika ekyo ku ntegeka empya ebbaluwa egamba tigenda okwaliyo omwaka ejja kuyimirizibwa. Ebyo byonna lwaki tutuuka ku ebyo batuteekako amateeka? Kubanga obusiraamu ate obusiraamu mpisa butulemye. Ate obusiraamu bwe bukulema si kye bwasangawo jabiriya. Kasa bukulema ng'omanya ogenda kutoola kino kye bwasangawo kireke mu bantu. Mukama wange bwe obugambo butonotono oba oli awo etusomesa tubirina naye empisa zitubuze. Oba oli awo nabyo byennyini betusomesa abantu ate tetwabitegeera. Ate nga tetunasomesa tulemeddwa okugenda okwebuuza. Nga tonnaba kulamula mawuledi genda weebuuze kwagisoma. Tetuzze wano kufuna mpeera nti ibaada. Bo bakimanyi nti bali ku ibaada. Tuzze wano lwa mukwano gwa Nabbi Muhammad. Oba tukifunamu empeera oba tukifunamu ffe mukwano gwaffe. Nolwekyo ayagala otuvuga nti bali mu kukola ibaada banoonyamu mpeera ate okunoonyamu empeera kyetaagamu yino ate simanya. Ffe ekituleese wano jangu tubuuze. Ekituleese wano mukwano ku Nabbi Muhammad. Finished. Jangu tubuuze nga tonnatulamula. Kubanga ojja tutulamuza olutamanya. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه.